Alright, abalaba ETV Uganda mbaniriza ku mukutu yonna gye musinzira okutulaba mwebale nnyo kusigala nga mutugoberera n'okutulaba wherever you watch from our fans world over yonna internet gyetuuka mwebale nnyo kutulaba era mweyongera okutugoberera ETV Uganda ku Facebook ne ku YouTube. Kindly subscribe to our YouTube channel. Yes, tubaniriza mu The Big Picture Celebrity Talk Show. Tugenda kubanga tukuletera omusajja ono omukugu Kikomeko Abdu yekolera music analyst agenda kubanga atutuusaako endowooza ze ku bintu ebigenda mu maaso mu nsi y'abatutumufu atubuulire kino kigenze kitya era nga olunaku lwa leero tugenda kubanga tutunuulira ensonga nnyingi omuli eza Kenzo okuvumwa Muzaata n'ebize bigoberera okuva Sheikh Nuhu Muzaata bate bwe yavaayo n'avuma Eddie Kenzo. Omukulu Kikomeko Abdu nkwaniriza taata. Nange nsanyuse nnyo okubeera ku The Big Picture Celebrity Talk Show omulundi gwange ogusookedde ddala. Amannya nze Kikomeko Abdu yekolera the number one music analyst in Uganda. Era nga tugenda kutematemamu ensonga omukulu w'abannyonnyodde. Laba ani mutuufu ani mukyamu. Obulamu butambula buti. Alhamdulillah. Omulimo guno ogw'okugoberera abatutumufu ogumaze mu bbanga ki? Myaka 16. Emyaka giri 16 kya. 16? Yeah. Kati oweza egy'obukulu emeka kati egijo? Simanyi taata yafa. Yafa nga takubulidde myaka? Gwe nali gibuuzizza. Naye kyannaku yafa. Music. Nzize mu followinga okuva obuto bwange. Era mmwe gye mwasomeranga nga bagamba osoma bulungi tukuwa akagaali, osoma bulungi tukuwa omupiira. Nze banguliranga radio cassette bwe nsoma bulungi era nga tape bwe kubula ewange nga tolina ogenda kugijja tenga nali muto ddala. Alright, halaba ETV awo wetuli The Big Picture Celebrity Talk Show. What the XP is my name. Ngenda okugikwanjulira ne mukulu Kikomeko Abdu. Tugenda kutandikira ku bya Eddie Kenzo okuvumwa Sheikh Nuhu Muzaata bate mu kukyala kwa Rema Namakula bwe yali nga akyaziza Dr. Hamza Sebunya. Tutandikirawo wennyini. Embeera eyo gyogerako ki? Nze nandiroza nti abakyaza Sheikh Muzaata ku mikolo mumuleke ng'ayogere nga tannalya. Ate lwaki? Bw'amala okukkuta acamuka nnyo. Osegeera katugambe nti yacamuka bye yayogera byonna yayogera tannalya. Yali amaze olya kati ng'alina okulaga bano nti emmere yammwe gye mumpadde tebasaze. Nze ndowooza nti ayogere nga tannalya. Kati tudde ku nsonga. Eddie Kenzo okuvumwa Muzaata kireeseewo ebintu bingi. First of all tusooke tutunuulire bye yayogera nti balavu niga tebawasa. Gendo owase nnyoko. Statement ezo gwe wazipickinga mu context ki? Kubanga teyayogera linnya Eddie Kenzo. Naye abantu baavuddeyo ne basalira Sheikh Nuhu Muzaata bate omusango nga bagamba nti byonna bye yayogera byali directed ku Kenzo. Anti era batuufu olw'ensonga Eddie Kenzo ye yali omwami wani wa Namakula. Akyale toyinza kgenda ku mukolo ate n'otandika kwogera ku ex woono gozze kukola ki? Ekisooka mu kino ekintu Rema ne bbawe bye baafiirwa. Muzaata yadda mu kupromotinga ani ku mikolo gy'abaana. So yandibadde ayogera ku Rema na Sebunya. Rema na Sebunya tewali nsonga lwaki ayogera ku ex wa Rema. Tewali nsonga yonna. Ekyokulala ebigambo bye byali bya busagwa ng'alinga omuwenduli. Okitegeera tugambe nti Sheikh Nuhu Muzaata bate bamuguze oba bamuwadde ssente kuba omu waliwo yagambye nti Sheikh Nuhu Muzaata bate bamuwa ssente okwonoona oba okutabangula omukolo kubanga ngozeeko gye gwatandikira buli kimu kyali kigenze bulungi. Ne Eddie Kenzo yavaayo n'ayisa obubaka ku Facebook ng'ayagaliza Rema ne Dr. Hamza obufumbo obulungi. Era ndowooza okuvaayo okwe yavaayo n'alaga ensi tisimumativu lwa bigambo bya Sheikh Nuhu Muzaata bate. Era ne mu byazaakola alaga nti Rema ne Sebunya tabalinaako buzibu. Nze mu ndowooza yange siri mwana muto.
nti omuntu basobola okukutwalako omukazi n'ogaba buli kimu kiryoke. Actually siri musanyufu na bigambo bya Sheikh Muzata byayogera. Naye kkiriza obagaana Kenzo ekimutanudde obwongo si bigambo byani bya Muzata. Just wano yabaddenga omuntu akutte empiso nanyiga mu kizimba ne kitulika. Togamba sparking factor. Already obusungu abadde nabwo. Nenga kati ng'anoonya engeri gy'alaga ensi njabisentya. Otegeera? Tuyinza kuŋŋamba nti bagambye genda owase nnyoko fine kigambo kinene. Naye era Kenzo si yasoose okufiirwa. Bantu balina bamama baabwe mu ntaana. Sigamba nti mpagira ekigambo kya Muzata ensonga lwaki nanandise nkikola ki nkivumirira. Naye nga bw'otunulamu ekyo ekigambo tekiyinza kukukaabiza mu kamera. Tekisobola kukukaabiza mu kamera. Kenzo mu budde buno yandibadde akola ki kubanga one tugenda kusookera ndowooza tusooke twogere ku biriwo nga tetunnadda yandibadde akola ki one okuva Sheikh Muzata bate bwe yabyogera yavaayo n'agamba Sheikh Muzata batamwetondere wayita olunaku lumu n'agamba nti tagenda kuddamu kuyimba Uganda. Patira tusooke kwa mwetondere. Amwetondere. Oli mufumbo? Simanyi oba buyinza okuba obufumbo nenga oli mu relationship n'abaana nnina. Okay. Kaakati ebiseera ebisinga siyinza kukwatira mukyala wange mu bwenzi ate ne mukaka apology. Mukazi gwe neetondera oba si ekyo ngenda kukola ki okwetonda kulina kuva ku muki ku mutima. Tebakudimandinga okujjako ng'olina ekiri emabega waakyo. Tebabanja muntu kwetonda. Mukazi gwe onkoze ensobi nnene nnyo neetondera. Bannange n'otuuka n'okukaaba amaziga wooloolo bannange nze bate banneetondedde. So tugambe nti Kenzo alina kyabala yagambye nti obusiraamu tebuvuddeeyo kumuyambako abayimbi n'agamba Uganda Tourism Board yavaayo n'agiwa awards 2 naye bonna tebavuddeeyo kwegamba kumulwanirira n'abalwanirizi abeere specific bamulwanirire ku lw'okutwalibwako omukyala oba kugenda owase nnyoko. Anti kugamba okumuvuma ne batavayo ne bavumirira kiri obusiraamu. Omusajja yaleeta biitu saagala nnyo kuyingira nnyo mu bya ddiini naye obusiraamu bunene nnyo okusinga Muzata. Okitegeera obwo obusongasonga obutono tebusobola kuleeta bakulembeze baffe ba busiraamu beetonderani betondere Kenzo. Butono nnyo buli maina nnyo butono nnyo bwakyana kito kuba obusiraamu bunene okusinga Muzata. Actually bannayuganda ne Muzata waako balekerawo okulooza nti bo bwe busiraamu. Obusiraamu bunene nnyo okusinga omuntu sekinoomu kaabe mukama waffe nakibinga obusiraamu bumusinga obuki yensonga lwaki Sheikh Mbogo eyabuleeta bwe yagenda bo bwasigalawo teyagenda nabo. So muleke kubanja busiraamu bubalwanirire olw'ensonga Sheikh w'ekibuli yakoze bwati ne bwati obusonga bwammwe butono nnyo. Ne Uganda Tourism Board yabawa awards 2 ne baziteeka mu museum tebavuddeeyo n'abalwanyirizi b'eddembe abalala bonna ensonga ye tebajogeddeeko ate nga ku ndala bavaayo ne bakaabira ne mu kamera. Yagenda owase nnyoko nabo bakirabye nga kasongasonga actually Kenzo yakafudde n'ensonga. So ali ku sympathy seeking. Ali ku sympathy seeking. Mu bino byonna olowooza abalaka ki? Kukomawo ku ground nga w'amaanyi. Eggulo yakoze live. Anyway nga tunagenda awo. Wayogedde ku kyatunze eggwanga tebavuddeyo mulwanirira simanyi wagambye atunze ki? Atunze eggwanga agamba nti atunze Oluganda atunze olulimi Oluganda ne music we Uganda. Nete bamufuddeeko n'agamba tagenda kuddamu kuyimba Uganda. Nsooka nenzikiriziganya naawe nti Eddie Kenzo atunze Uganda because naliko ku check in mu Nsemu ku airport y'Ensemu omuwala yali ku check in n'akwata passport yange yalabanga ya Uganda kya Uganda Eddie Kenzo in that mwebaza promoting ensi yange Uganda ekyo sinza kikola ki kigana wabula ate oganye simanya atunze olulimi Oluganda omanyi oluyimba ashawo bojja wano noyimba ashawo polokoto biki oba wanchekecha kikufuula promoting zero Nigeria olumanyi
ojja n'omanyayo akagambo kamu polokoto popo kikufuula promotinze lulimi lu Nigeria kikufuula alumanyi tubaako nakyo ogasseko because ye music nga ye lulimi tekimwetagisa na kuba na lulimi yensonga lwaki wano tuzze tuzina ennyimba z'aba South Africa zikalimba ziwancekeca zipolokoto zigawuwo biti nga tetubimanyi naye olw'okuba bijjidde mu lulimi ne tutegeera olulimi musical ne tubitegeera okitegeera naye tekitukula nti tumanyi ensibuko yabyo kati muneeba ogamba nti opromotinze olulimi Oluganda bankusaasidde kati tugambe kyoga mu Nigeria kati amanyi Oluganda awo nga asobola okulanya muve nammwe mubyokusuddiya abayimbi bammwe. Alright, alaba ETV Uganda, the big picture celebrity talk show, that's where we are. Tulina omukulu Kikomeko Abdu yekolera music analyst tugezaako kuyita mu nsonga ezibaddewo. According to you, olowooza Eddie Kenzo kikennyo ekimukaabya eggulo yakoze live n'akaaba mukwana n'agamba akomawo Uganda nga 21 atuuka na Emirates ku ssaawa 7 era emmotoka gy'anajjiramu emuvuge paka Kibuli ayagala kulaba Sheikh Nuhu Muzata bate amwetondere samwetondere amuwoowe n'ennyina. Tutandikira. What's your comment or view about that? Kakati mu music yono aba mu industry no